Najo sinzi dobera ngo turabona ko rwalero muzere mega tugemanya bingi bitambula mu gwanga Uganda era kasera kazibu nnyo abantu bali maziga ndabiye kaawo abadde Joel Senyonyi ngagamba nti ekyo kwata muwanga kivumbi ero bigambo byayogedde kyabadde kikyamu nti tewali atabyogiranga ko muwanga kivumbi tena bigambo binebe yayogedde saawe no tumunonya titumanyi gyali tubuza muwanga kivumbi aliwa saawe no tola bifananyi oba bituufu oba ba AI bamukubye n'alungula simanyi kituufu tugume tumunonya titumulaba jeno muhozi yabalina oba olu omulala yalagidde bakwatibwe n'ensonga zonna tugabira nga tuzogera ku nnaku olwaleero ne kansunsubuga wali wano tubire nga twogera ebigambo na mere ya tabusi ne balamu bakwata kila muntu kila nani tubuuza be balina okukola emirimu gino ministry gye balimu yayina okukwata yayina okulondoola aganabira nga tubulira bingi nnyo nnaku olwaleero kansu tuza ku bantu abatulaba mbalamusizza era nembeebaza okwekuumira ku mikutu gyaffe gino mutambule n'okumanya kutambula n'okumanya kikulu omanyi obadde ogenze n'ogaa nti Senyonyi yagambye bigambo bya bulijjo kaakati naye abyogere Senyonyi biddemu nga mwanga kivube yayogedde byennyini abiddemu yagambye obugambo butono nanti abyogere byogere kale gwe ani ate nze ndi mumando ati njogera ku mitwe gy'abantu anti biddemu kale yagambye ati sibijjukira tokira sibijjukira ndi byotajjukira ate go oyogera byaki oyogerako byaki bigambo bya Senyonyi anti abiddemu kokkano wa Senyonyi biddemu n'omusikambuli empale n'ozijjamu ate zitya etukutwala ffe kubanga tetuba nnyo tuba tetuyina bana budde bungi temwagala muzannyo tuli mu kuyigiriza abantu mpisa babeere mu ggwanga nga bamanyi ngeri gye balina okweyisaamu so tubalamusaako mwenna bannayuganda gye musinziira okutulaba bali wano n'ebweru ate ne mwongerayo obubaka buno batikitoka mwenna tubeebaza buli omu w'osinziira okulaba nti obubaka bwaffe obwongerayo njagala nnyo omukulu oyo benzig updates bonna bangi sala gyasala ebintu bangi naye tubeebaza obagaye bamwita Heleniani tubeebaza abasala ebintu ne babyongerayo gye birina okugenda njagala oyogedde ku nsonga ya Nammeere era nyongera okulabula baminisita bonna Mulye Kamanye ng'akoza n'obwebwe baminisita bonna abali mu ofiisi za gavumenti naye nga bali muli beebase buli minisitule gye tukoonako wano baminisita abo ensi bamanye nti tebalina kye bakola oba balina kye bakola njagala kwebaza baminisita kati abavuddeyo kubanga twabagamba tujja kubakwata tubaggalire buli minisita yenna ali mu ofiisi nga weebase ogenda kukwatibwa osibwe n'okugobwogobwe kuba kino kisanja teri kwebaka okitegeera kisanja kya kuweereza bannayuganda kati njagala kulabula baminisita n'okubalagira imbalagira wa kino kiragiro kati kiragiro abalagire kino kiragiro okuva wa president Museveni kati nze njogera ku lwa president on behalf of the president wenjogera njagala kulabula baminisita mwenna muve mu office mukkirire wansi mukole emirimu egy'abalonde egy'abaweesa obuvunanyizibwa okitegeera ministry eby'ettaka ina baminisita basatu njagala kubalabanga mwenna muri mu regions ez'enjawulo muri mu field nga muri mu office nga muve mu office badomo ne batuula ne bakadiye ntebe ne Nammeere ne Balamu baagala okubeera mu office olowooza lwaki tebalina naye babatabukira emirimu gye bakola sijja baani abatabuka balina college baani abatabuka bantu ki babadde bangi anti baani gwembuli abatabukira n'omulabo oba mu comment section pereze enamba ye n'amannya ge ogenda kola ki ninda kumunoonya tumusomese ayiga ensi ye bwetambula kwagala ensi tujja mutwala ebbanguliro kati weeriri ebbanguliro weeriri abasomesa batendeke osoma bulungi ate n'ovaayo nga ensi ogyagala n'ovaayo nga ensi egyagala so njagala kulabula baminisita njagala mwenna mufulume mu office minisita y'ebyettaka n'abakooba Pasi Namuganza Harriet Ntabazi mwenna mwegabanye mu regions ez'enjawulo bave muzanyi yes kubanga abantu bali mu kubonaabona ku ttaka abantu babagoba ku mataka gaabwe nenze nabagamba nti gwe wenna ali eyo nga weeyita munene manyi babadde beeyita banene mu gavumenti nga tebagambwa nze ndi munene mu gavumenti kyovola nsobola okugula ettaka nendeeta amagye nenziba abantu gwe bw'obeera eyo nga waliwo abba ettaka oba alina ekintu kyo kyonna kyakumpanyizza oba mulamuzi
oba kitongole kiramuzi ekitakuwadde bwenkanya oba kitongole ki bwenkubira essimu ntuukirira bonna tugenda kubakwata sagala muntu kimanyi nze simanyi ettaka lya Sale bawayiriza abantu bawayiriza president bawayiriza Jeno Muhoozi bawayiriza Jeno Sale bawayiriza Mama Janet Nkoye Jjogo bonna tugenda kubakwata tubasomese bategeere nti okubba ekintu ky'omuntu kintu kikyamu yes kubanga twagala ensi yaffe nga buli munnayuganda gyeyagaliramu nayogera juzi ku malwaliro amalwaliro gonna embeera eri malwaliro era njagala kwebaza Dr. Balyomunsi nti yasitukiddewo yatandikidde mu ddwaliro ly'Embalala naye atambula amalwaliro gonna mu Uganda kuba gonna galina ebizibu byebimu badokita tebabeera ku mirimu ku budde obw'ekiro naye n'obudde obw'emisana era baba bakugula kati malwaliro gano wajjayo ekizibu waliyo banaba era njagala kulangirira wano bw'oba omanyi nti otambuza cyayi simanya sumbuusa malwaliro ga gavumenti saagala kusangayo abantu abajja okujjanjaba abalwadde mujje n'ebyokulya bye mulina okuwa abalwadde oba oli owa sausage ng'atuuse wakabalagala kati abo bafuuka babbulooka b'abadokita batya gwe bw'ojja ng'otuta omulwaddewo oli owa cyayi bw'alaba anti oli wali omagamaga tolaba musawo yenna bakubuuza obadde oyagala ki nti ani njagala dokita omulwadde mumulaba embeera gy'alimu oyinawo 5 awo oba 10 nti enzirina ng'ozimuwa ng'ayingira eri akasenge dokita gyali gyawummulidde olumala ozimuwa nga dokita avaayo era akola ku wo wekka bw'amala omukolako ng'addayo naye ng'abantu bali awo nga bali mu kuyaayana ono ajja atunda byakulya kumbe ali ku bulooka ye buli mulwadde amutuukira atalina ssente ng'amugamba nti agwe ebibyo tebijja kusoboka singa obadde ozirina dokita yandizze kati abantu baffe nga basitwagolinga nga babeera mu malwaliro nga babonaabona be baleese abaccident nga bafiira awo era kati ngenda kutandika okugenda mu malwaliro ga gavumenti ekiro ssaawa 8-7 nga ndaba badokita bali ku mirimu abalina okukola ekiro yes kubanga tulina okulaba nti bannayuganda bafuna saavisi za gavumenti kubanga bawaayo omusolo bafune saavisi lwaki tebazifuna ne mubba ssente z'okuzimba amalwaliro ne mubba ssente z'abasomesa kati n'ekirala ekiri mu masomero ga gavumenti abasomesa gwe bw'ojja ng'oyagala kusomesa mu ssomero lya gavumenti ng'oli akulira ebyenjigiriza ng'akusaba ssente mpaayo obukadde 10 kati tobulina omanyi kyokola ng'omugamba nti omusaala gwange ngenda kumala omwaka nga tebampa musaala nga ezijja z'otwala kati omusomesa oyo gwe mututteko ssente okumala omwaka anaabeera atya mu kiraasi ng'akimanya omwezi bwe gujja talina kyafuna ebyaddala kusooka ombulire era ajja kugenda mu nnimiro yo nakunoonya bu bizinesi bunaamubeezaawo mu kiseera ekyo ssente ze wali wazivuba yes ssente ze wali yazivuba kati oli azivuba ye ne yeeyagala abaana b'eggwanga ne batasoma okitegeera ne mubba ssente ezizza okuddaabiriza waliwo essomero lyangambye ekyankwanza Kanyogoga primary school ne Kisozi primary school essente ezaweerezebwayo okuddaabiriza ebizimbe by'essomero bazibba befuddemu koko bazibba abaana bali wansi wa miti bwe basomera bavumaganya President Museveni bavumaganya ne abaali awo asoma embona y'omuyembe ng'emukuba mu mutwe batula ku bitafaali ssente ze baweerezayo eza desiki okugulira abaana desiki nga bazibba obubbi buli awo kati awo tugenda gumikiriza era kye tuli mu kulwanyisa kati nze President ovunaanyizibwa bwe yampa era namugambye President ne mugamba nze sikyalwanyisa buli bwanguzi katulwanyisa bubbi kubanga bano tebakyali bava mu kulya enguzi ne bafuuka babbi bakonda bamenya n'amayumba g'abantu era gwe oyagala kumanya bakonda bamenya amayumba bali mu gavumenti omwo mu biwoofiisi bya gavumenti batu bibbi biri omwo bitudde biri omwo bibbi biri muli embuto bitakulira kuli tebikyasobola navuga mu motoka nti ebyakusiteeringi olubuto olwakusiteeringi munaye bavuga na bivuge ne baduleva tubasasula ne bituula emabega ne bipinduuka naye omuntu abasasula asasula duleva n'akuwa insurance y'ebyobulamu n'akuwa buli kimu tolina saavisi gy'omuwadde ye ali eri wansi ali mu kubonaabona okitegeera so njagala gamba ba minisita kati be naakalabako minisita ya local government mbalabye Nameere ndabye ku minisita w'ebyenguudo omukulu Byamukama Fred era njagala kulabula ba contractor babadde babba ssente abakungu ba gavumenti nga bayita mu kwongezaayo contractor z'enguudo okitegeera ababba be bawa anti yakwata oli contractor mwamu emyaka 5 naye oluguudo ne balukolera emyaka 15 kubanga buli webongezaayo gavumenti eyongerwa okufulumya ssente kati bano abeeyita abanene mu gavumenti nga bwe bazigabana naye obubbi buli mu gavumenti eno okitegeera kakati twasazeewo era President yawadde ekiragiro n'akiwa minisita Byamukama
teri contractor yenna gwe tugenda kuongezayo bbanga. Ebbanga werigwako le bakwanga oluguudo lwonna limala. Nga contract yo tugisazaamu nga n'okusiba tukusiba. Nga temukambuwadde nnyo. Ate tukambuwadde ki? Enguudo abantu bafa accident ku nguudo. Nga te ba contractor gye bali bebase. Ebeddala. Kyobola PS yagobeddwa owa Ministry ya Works. Permanent Secretary. Permanent Secretary. Banga oyo yabeera accounting officer wa ministry ya sayininga sente yakola biki. Kati yabadde asinga okwekobaana ne bana ababbi. Okitegeera? Omukungu wa ministry y'ebyenguudo wabeera nga gwe katugeze nti oyinayo mukyalawo. Kakati webairawo oluguudo werugenda okuyita. Abba sente n'azikuwa n'ogenda ogula abantu awo wonna. Nabaga nti myaka 2 nze nakitegedde tugenda yisaawo oluguudo. Kati abagulizaako. Kati n'obagula bonna abaliwo bw'omala okubagula omwaka ogujja ministry n'erangira nti awo tugenda yisaawo oluguudo. Kati ne mulyoka muduumula omuwendo ministry government ebaliyirire. Abantu ne batandika gamba yikala ka politically kange samanya nti oluguudo lujja kuyita. Kumbe ono mubbi yabagula ye yamanya. Ayina mubbi munanga mukyali. Ayina mubbi munne yamugamba nti awagenda yitawo oluguudo. Bulika akawumbika kutu. Nagula bano bonna nabagula rais. Bonna nabagula milioni 2.3. Ne mugenda. Muba mukyali emyaka 2 omwaka oguddako. Yes. Kati ebyo byebibbi ebimafi ebirimu. Nze newe munanewerera okunte mulalwadde bambuza. Mbe motoka yeri Amadi gyovuga. Nze sina agenda kunkanga kanga. Nabagamba President Museveni yekkaje mulina okundopa tewali walala. Era President bumulago bwanalaba buno obutambi. Nalabanga nina ensobi gye nkola nambonereza nja kukkiriza mbonereza. Kubanze nasalawo okufa olw'abannayuganda muntu wa bulijjo. Ekyanamba plate kyateredde. Okitegedde? Ye ekyanamba. Muddamu zifulu. Twachoge walaba abantu abalaba gundi eyo gye twakola. Ze yange se ineyagala ndi ku nkadde. Ebyo ebyempya kugenda kubanga obufere nabo bubaddawo. Bw'oleeta otya namba plate n'olimba abantu mbu ya digital. Mbwere emmotoka balimba president. Nti enamba eno omanyi kye baakola? Bakwata kaka tracker ne bakateeka mu mmotoka. Ne balimba muzeeyi ne bamugamba nti tolaba tulabira ku namba plate. N'abantu olwakitabasiba. Wanobola. Anti bonna katugenda kubasi. Bonna babayo. President twamugambye nti bano bakulimbira ku idea eyabimulaga bonna tugenda kubakwata essaawa yonna. Mwe mulinde just matter mulinde kadde budde bonna bakwata. Yes. President bamulimbira ku katraka. Ne bamulaga nti motoka ogira atugiraba ku namba plate. Ne namba ne motoka be bagibba tugiraba. Kati weebuuze motoka be bagibba katugeze namba plate eyo erimu akantu ako. Naye oli bw'agibba n'ajjako namba plate n'agisuula emmotoka ogiraba oti. Ate ogirabirawo. Tukiraba. Tewali. Bano abasajja bafere. Kakati we baamala digital number plate gye baagamba nti esobola okulondoolwa. Bwe bagikubbako n'obagaa kati muginoonye tebasobola kugiraba. Era kye bakola bakugamba leeta y'akasente katono tukuwe endala. Kati ate lwaki temulaba eri nga mugamba eri mu kakiipo akagiraba? Oba okiraba ndowooza. So obufere n'obuyaayo obuli mu gavumenti tugenda kubulwanyisa okutuuka nga buweddemu. Nze njagala kwebaza president obunanyizibwa bwe yampa. Njagala kwebaza General Muhoozi bwe tukola emirimu gino. Kubanga nze yampa protection. Nze yamuga nti oyo mutowo muwe protection yonna. Tulwanyisa obulyake. Kati njagala ba minister bonna bali omunsi yatandise otambula, ab'ebyenguudo batambula, local government batambula, ezo ministries just start. Biri mugitambula. Tulina ba minister 8. Njagala minister Muyingo atandika okutambula mu masomero. Hii atandika okutambula masomero. Anti gwe president gwe yateeka wagira ayambako mama. Mama Janet. So atambule mu masomero akwata ababbi aba babba sente z'amasomero. Okitegeera? Twagala ministry y'ebyettaka obukiiko bw'ettaka bwo bwavunda bwonna. Okitegeera? Nenga bwe businga abantu simanyo ba. Obukiiko bw'ebyettaka bwavunda be basinga okukyusa ebyapa be basi. Gwe muganda wange ko litandika okugula ebyo ebyamataka ebyo. Ugenda kulaba. Omanyi obubbi obuli mu ministry ya lands. Ba commissioner ne bakyusa ebyapa bino ne bakyusa bino ne bakyusa. Bulugwa ali eyo talabwangako ba minister bali wali mu office be basi. Banabako. Minister w'ensonga z'obwa president mukyala Babalanda yavunanyizibwa kubala disi bana bafera babba abantu. Minister w'ensonga z'obwa president va mu office mangu. Manyi ba TikTok bwe babasala ebintu bye. Batera okuteekako abantu abo. N'ateekako oyo omuntu gwe twogerako. Mubateekeko ensi ebalabe. Nti yono. Twayogedde ku bali omunsi abantu bamanye nti yono minister. Kuba bamuba minister n'abantu tebabamanyi. N'abako bamuteekeko, Namuganza mumuteekeko, Ntabazi mumuteekeko. Ate mulekerawo okutiisatiisa abantu abagezaako kuyamba abantu ku byettaka.
ojatula yes nja kubakwata abo ba minister tujja kubakwata tubagalire kubanga tulina n'essomero kati basome isomero ddungi osoma olulimi lwonna nimi zonna eziri mu Uganda Kiswahili ekyabapolisi abakwata abantu simanya public news kyagenze ndozola nti we kyagenze kikakkanamu nina n'omusirikale IGP yanga nti yaye ensonga ssebo tugenda kugikolako tola nti kyakakkanye kasita nabagamba nti mugenda kukwatibwa n'emirimu mugobwe okitegeera kyakakkanye era kati si abantu tebakyankubira abantu bangaye bannange kyewatukoledde katutambula n'obuveera bwaffe n'omuceere gwaffe ne tutuuke ewaka lwibadde babajjako era kikomando omukulu ng'akisikanga ate okupatula waggulu ng'akirya akitenda buwoomi bulungi nnyo musajja yasise ate naawe oli kupatula okiwulira akawoowo bakutadde no wansi mitayi bw'asanga enkoko ne yeeyagala bweyagala kyasanga kyatwala owunyiriza kawoowo bakutadde no wansi mitayi kati bw'asanga emmere gundi ennyama nga si nfumbi agenda n'agifumba se nawe omukyala n'afumba tokawulizaako ate omukyala kimugamba nti kigamba kyaguze effujjo libadde lisusse abasirikale nga bakwata buli wamu naye ensonga eyo nagitereezezza era nabagambye wabaawo omusirikale yenna akutaataganya ng'otambule wenkubira essimu yes ekirungi essimu zange enzigaba bawe enamba eri 0782 65 887 51 osobola okuyitako ku WhatsApp nompereza message nonkubira essimu era ne twogera ne tukola ku nsonga kubanga abantu ebizibu bisusse naye ng'abakungu ba gavumenti ba minisita 8 bali mu biwoofiisi beebase kenna kusanga mu ofiisi ya gavumenti nga weebase mboko ntandiso zitabaala buli minisita enjigenda kinguli mu kampuni na kulaba ne ba minisita ba Kampala ba Misa Kabanda kati batandise okugenda obukambo tobususiza butya aleka naawe ate nonzo nzija wano nenjogera kati ate mukulu wange ye atayogera ye akozesa bukozi bikolwa mulabiraawo ye tayogera kati gobalabula nze mbalabula nako kati bano bonna baleka manyi bonna bakukwatibwa buli minisita wakukwatibwa n'ogobwagobwe n'okusibwasibwe kana yamanyi otaddewo mangi nalaba ba Misa Kabanda batandise okutambula eyo simanyi mulondoole enteekateeka za gavumenti zi PDM biki mu birondoole okitegeera je nagenze mu ofiisi ya president walinga nonya babalanda Nibanga nti yagenzeeko ko mu field mugende mu field okusanga mu ofiisi ng'otudde ojja kumbulira kyokolamu ogenda bakola ki kuba kwata bukwasi ngenda ne drone kati ntambula nazo ate kati ogenda kola ki obavube nkuvuba ne nkuteeka mu drone n'ogenda osoma ogenda okuddanga n'ekifo twakigaba naye ng'era oyize ng'ensi ogyagala awo Uganda wogitadde abantu ngo batadde kababi kisanja teri kwebaka no sleep mukulu wange yanga nti gendo batabaale bonna emboke kaabe kansonso bugato oli wadde drone weziri drone zimala tukyagula nenda ate lwaki tukyagulira ddala namwe abagenda mweyogeza abamu abeeye bali nga gwe mwena tujja kubasera enkoze eki oyina engeri gyogira otuyingiriramu nedda ndine kansonso bukonako olwaleero awo Dr. Besigye kubadde kulabula yaze mu kooti twamulabye naku lweggulo nali wano ne mbabuulira nti etteeka ligamba nti omuntu alemedde eruzira kooti esobola okukaka n'aleetebwa ku mpaka era walabye nga bamuleese ejjo ku mpaka ali ku mpingu ku mpaka lwaki mumulemerako muleke nammwe etteeka likikkiriza tetwakyogera nawe wano era nenjogera ne baguma nenga nti oyo ajje ku mpaka tumuwozese ku mpaka tewali budde yes tumuwozese emisango gimuke bubyo baba mujereza ddewa katukoye ebyobufuzi bya comedy mu kooti lwaki temumuta hatumutenga ine emisango nammwe omusajja ajja kutaataganya abajulizi baffe sajja ali mukaguli mu mutaddeko empingu abaloya be bonna bali mugundi mu makomera ajja kutaata abaloya babangi we bali ba muyizi bani ayina abaloya bani anya atatya kati kye twakoze tumuwadde list y'abaloya ba gavumenti alondeko abagenda omuwolereza nga ffe tubasasula kati tumuwozese era mu mwezi gumwe n'ensonga ejja kuba evudde mu mujja kuba mutadde yes tujja kuba tumutadde obanga tumukalize ku bibiri kubanga bw'oba n'omusango bibiri ate leka nkubulye Dr. Besigye ne banno bwe bakugoberera temweraliikirira president mwetegefu okumuwa presidential pardon niwe giba gimusinze emisa obuyinza president kubene ebigambo beyafuumudde temuna byafuze bwagenda kuddamu kwa bairu ni president ananti kati ne bwe tumusiba president tujja kumugamba amute musajja akaddiye emyaka 7 mugumu
Omusajja aludde n'ebyobufuzi ate nze njagala nnyo Dr. Besigye kuba ebyobufuzi by'engeri gy'abadde abizannyamu tali nga bano abayaaye bano ba Bobi Wine. Tosobola kuwulira ebigambo kati nga Muwanga Kivumbi ono gwe twatute ali mu ssomero bye yayogedde. Besigye tomuwulira nko ng'abyogera. Tasobola kutyobola president, tatyobola General Muhoozi, tatyobola Mama Muhoozi kye kyasinze omuluma mu bigambo bino. Ebiriwa. Bino byonna gundi Muwanga Kivumbi yayogedde. Ate kumuluma kikutyoboola abakulembeze, kumutyobola nga ye CDF w'eggwanga.